Nyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo programu mwangu zitawanika amanya nze gina era nga nze ntulidde musumba nakamate ku bbalaza. Musumba nakamate mujja kubatenga muli naye bulungi nnyo nnyini ddala. Tulina omwanguzi waffe omukyala Benita Babirye era nga njagala otulokkalire kubanga bino binyuma naye munange gwatannabatizibwa tugamba nti olunaku lwaleero babadde babasomesa abatannabatizibwa ne bw'obanga tosobodde leero ku Lwomukaaga jangu keerako saa 2 paka ssaawa 4 basooke bakubatize otegeere ki ky'oyingiramu ate oluvannyuma obatizibwe wane mutundwe. Kale Benita omaze genda maaso kati nangamba nti ajja kujja ku chache agamu musumba mulimu endiga enzirugavu endiga etaliyo enzirugavu endala njeru nangamba njja kujja naye nze munda munze kina abo bonna abantu nali sibagala nze sayina love kubanga bwenzirako emabega nakisikugambye bwe nali omuto twalina abapakasi bangi kati mu myaka nge 5 awo mukaaga omupakasi yandepinga nendaba obwerere bwe bazadde bange tebategeera kati omusajja oyo yandepinga bambi nga ndi muto kati brother wange step brother wange namusanga namugamba ngenda kulupa ebintu bwebito kati nze nakula saagala abasajja nga bwe nkulaba obwerere bwo mpisi ddala bubyo obwongo bwange kati nze nali simwaga naye nali njagala nnyo beere Kampala kati nga noonyawo empumulya naye nga ndi Kampala kubanga nga sikyayagala wakeeri sikyayagalirayo ddala nga no basitepu maamu buli omu akola bibye kati nangamba ajja kujja ku Victory agambe Musuma nti waliwo endiga etaliyo mulimu enzirugavu wano kati awo nenvaawo kati waliwo omusumba gwe nasikana nangamba nedda eyo wala olina okukula mu mwoyo olina okuweereza nembaako church gye nakola ki gye najoininga awo ekanyanya cross of church miracle oba we bakyagiyita oba nagyerabira nenjoininga eyo church nensabiranga awo musumba Nathan nga wembeera naye era nga nzirayo eri ewaka kati omwami n'asalirawo ddala okufuuka eddala omusamize ng'agenda kukola essabo kati ndowooza baba bakola amasabo ago balina ebintu bye basaba kati awo nali ntunda buviiri ndi muyiiya nali muyiiya wadde byagaananga nga nkola nnyo naye nga sifuna ate ng'era ofuba nnyo like olafuba n'ofune naye nga bigaana bambi kati nali ntunda obuviiri waliwo omukyala yalina saaluuni awo ekanyanya nga ntundiramu obuviiri kati nga wentundira obuviiri kati mba nkomawo omwami yagenda alina gye yagenda kati yagenda ewaabwe nga bagenda kusamira kati ndotasasewo okola essabo bwe twakomawo nalina akakozi akawala akasigazanga bebe ono gwe nali nzadde owokubiri mulenzi naye kati bwe tukomawo sokoleke bwazaala omwana omusajja teyakolakolawo ebintu teyakola nalina omutwe omugumu kuba namulaganga nti nze sikola ki sibyagalira ddala era nga mutiira ddala nza nakulamba ti abasamize nga wadde banteekayo naye nga mbitiira ddala ngira bwemanya nti oli musamize olwo obufumbo bugenda koma kyokka ono n'ogumiikiriza era ye musamize gwe nasooka okubeera naye ye mwami gwe nasooka okufumbirwa kati awo tuba tuva ku saaluuni ne tukomawo kati omwana oli omukozi yali ankolera nasanga kakomo ku ntebe tetwakalekaako kati akakomo kalina akambala nembuza alieti kakomo okajjeewaako nangamba nkajje ku ntebe n'akambala tubeerawo ewiiki ey'okubiri kati ey'okusatu omwana w'abaana natandika kukankana nga omutima guno ogulaba nga n'olugoye lukankana bwe luti n'akankana kati waliwo awo omwami nga musawo nga musoga kati nga muyita mwannyinaze nga dokita w'emulago nga nemukubya essimu nemugamba mumanyi omwana ono nangamba omwana oyo alabika yeetikanya amazzi omutima gwe gwalwadde
omukyala we yalina kiriniki awo nangamba kwata omwana omutwale wali ku kiriniki bamukebere kati bwe namutuusaawo omusawo omukyala namuteeka nagamba kati mukubeyo akayiso kuba omutima gwe gukuba nnyo namukuba akayiso kumba omwana emisimu gyali gimwambadde nga yayambadde akakomo kali ate akakomo kaali bakaleetedde enze naze nina okukambala boyina okukankana okukambala kati omwana ayambala akakomo omwana abandi bayambala akakomo bamukuba empiso kumbe bagamba emizimu tebagikuba mpiso omwana nga atabuka nga yatandika okuyuzayuza entebe zamuli nga yekweka wansi mu katebe nga agamba lwaki watukutteko emizimu gyogera lwaki watukutteko nga gitandika okumpita mulongo gwe batuleetedde ono abasawo balaba ejjana omusawo oyo olwokuba nti yali ampita mulamu ojjukira oli twayitogera lumu kati awo nangamba nkubuulire omwana tugenda kuswala ekyalo kikuŋŋaanye ekanyanya awo waggulu mukasenyi abantu bakuŋŋaanye nkutte omwana mutute wa musumba naye yansula awo mukasenyi musumba basabidde omwana we basabira omwana gyogera baawe yeyatukoze eki yeyatuleese era mumukubira essimu mumanye wawaali sawa zino ne batugamba ne gye yali otuuka eyegalira yasimanyi nayo nosala nnyanya nodda kuli gye baali ndowooza bagenzi owangira emizimu gyabwe kati nga musumba agamba kwata essimu okuba essimu nga nkuba namubuuza oliwa nga ngamba ani eno nga mbuulirayo nga emizimu nga gyetugamba omuloosa tubalimbye omwana yayogera ayuziza entebe za musumba bambi ngakuba naye mukama wabasumba omukisa bamusibye emiguwa musumba nga agamba naye akakomo kano fe tetunamanya nti akakomo ke kakavaako ki obuzibu musumba nga bamuggyako akakomo nga bakakweka ng'atabuke ddala anoonya akakomo omwana akatabadde kake anti emizimu gigamba batuwa akakomo kaffe Babirye akambale nanyi ate bagamba wawonye singa gwe wakambadde gwe wabadde olina kuba mufu yayizize kutuga gyali ndowooza bagiwadde nze kati ng'omwana nga saddaaka ndowooza kati ng'omwana agamba musumba tuddeeka oba muwakana nti baawe si yatuleese tugende nga tugende eka musumba akoze emizimu kyegimugambye nga agamba tugende waliyo ebirala ewaka musumba ayagala byokya tutuuka ewaka waliyo ekifaananyi kyange nga bansazeemu n'omusaayi ne bateekamu akasalaba we bati ono omwana aliko emmandwa yagenda abibalaga ngagamba ffe we tunamala obbalaga nga tugenda kati musumba agamba tugenda byokya kuba nali muto nnyo mu mwoyo awo nali sibimanyi nnyo kitegeera kati netudde ewaka musumba ekifaananyi bakirabye yayogera bingi omwana esukaali bamuteekangamu eddagala gwe twanywanga ewaka ebintu webito kati neŋŋawa musumba nze omanyi ndina empaka eyo naze nga sikkiriza nti yakoze eki yabikoze olwo otandise omwagala Babirye nedda nze nali simwagala obanga bwogamba nti sitani talina maanyi kwegamba omwoyo gw'okwekiriranya nogamba bayinza okuba balimba teyabikoze obulamu awo bukyankala n'obuviiri sente zifudde neŋŋamba omwana ono kamuzza ewaka kwata omwana ne bano abaana bange babiri tugenda mizimu gimwogererako nakuba ewaka ne banga mwana abandi muzzi nga tannafa tanakubulako n'omugjawa kuba nali namugja mukyalo muzzi ewaka bwe muzzi ewaka maama w'omwana nakuwa omwana wange mulamu bwaŋŋamba omwana munzirize nga muki mulamu ngamba kati oba nkoze ntya nange kati sikyasobola kuddayo eri ntyayo mu nnyumba ate wenobezza nga te omusajja taliiwo nga taliiwo kati omusajja oyo waliwo awo omukyala yali musomesa nga mukwano gwange nze omanyi bwe nafunanga omuntu ayogera olusoga nga ndabye ddala ndabye oweeka ng'olabye abeewabbu kati omukyala oyo yali mufumbo nga alina n'abaana bana naye nga bali mu mbeera enzibuzibu ate ffe twalinako ku bulamu nga tupangisa naye nga obulamu bulungi nga lubaale aleeta emmere lubaale yali aleeta emmere
kakati mjalo oyo nakwanani omwami kati ngalowooza nti nalina engoye ekyogaga kyenanga ngoye nga buli kasende kenfuna ngoye kati ng'ajja nanazikako aba agenda ewaabwe yeweebuwenge nga ngamba leeta ngenderemukko kati nalowooza nti omwami yali akola ki azingulira kumbe nze nali nfiisa obusente bwange nengula engoye omwami omukyalo oyo akwanya omwami kati nze ngenda wali ku saluuni ninawe ensula ngenze mubakwano bange nzizeeyo kati nga omukyala waba ayitawo ng'akulula sapatu mutunuleko era amulabe kubana maye ntegera nti ayagala bange yali bba wange kati lumu nakuba essimu ffenna nga tuli mu saluuni n'oyo omukyala yali gwe nali mbeera naye naga Benita konze wanje tofaayo sijja mumalawo kyokka mukyala mufumbo kwegamba nga nsomuza te ye yali mukuluko kunze obulamu nawo ne bugaana obulamu bwakaluba nga mpulira ekintu kintuula mu kifuba nenzira mu kyalo bwenti ate nenkomawo e Kampala nga n'ekyalo si kyakisobola nenkomawo e Kampala ninfunayo mu mikwano gyange ejampa ssente nengula omufaliso nempangisa ennyumba najja naneegayirira nakomawo nangamba nange babinteekamu nga sibimanyi banaye nkomyewo neera nga agirira naddayo nasamira nali saganya okuzaala wano nawali nengamba osanga alirokoka kali nengamba kansenguke kanyanyaze ddala erugoba nenzira eyo erugoba olwonoba sinoba nali nzenzeyo nga mene sisita wange omulala sisita wange yali abeera Kenya nga tajjangako mu Uganda kati najja jjukira ffe maama baffe bava eri Kenya kati ye yali yakulya Kisumu najja nemugamba jangu tubiire wano nekati nga nesende z'okulya tetuzirina kati nga tulina okubira kuwa Lubala atuwe ku sente zaki nzemmere awo we yaddira mulundi phase 2 nadda tetubuulidde okunoba kuno nanoba nenzireka tyabiri byali bitya tewaliwo mbirigaawo anti kati yagambanga nti nze njuki ebintu bye oyokya anti nali ndokose olwogende wa musumba mukasenyi oyisindika omuliro tusindika omuliro omuliro gukwata sindika sigumanyi naye nga gwagamba fire twasabanga olwokusatu babeerangawo okusaba nga tusindika omuliro naye nga gukwata oba omulokole njagala ategeera olunaku olwaleero nti omuliro gwe tusindika gukola ki gukwata aleme okuggwamu amaanyi amanye nti tukyali ku kituufu nga gukwata kyokka nga tobimanyi na bulungi eri mbasamize nga baguwulira naye nga ogamba omuliro fire we bayingiranga mu kusaba nga naddala we bagamba nga nti okya emizimu awo ng'ondeese nga nja kwokera ddala nsindike fire n'ogigamba ejatata gundi ejewaffe njokera ddala omuliro n'egyabano njokera ddala omuliro weewaawo kati nensenga kati tubadde Lugoba ne sisita wange sitange nze nali mwaka obujoke nali wa mukereziya kati naye nga ndi mwera obulokole nemwaka kati nkube tugende nga tusabe omwami azze akomyewo n'ebintu bye n'ebintu bye byandigyeko abikomezaawo ma TV biki nali mukazi mutetenkanya twali twagula TV side business ebbeeyi akomyewo abireese erugoba tusula eyo erugoba bayitawo kazinga yetusula waggulu eyo azze bwagenda awasamira bwakomawo kati ku luno kyaki gye twayingiramu olwo ngenda mbitegeerategeera nyingidde mu kyaki awo erugoba bagita tabanako tusaba wabeerayo overnight wabeerayo okulagula kati wabeerangawo tumuyita mami ng'asaba kati nengenda lumu nemunyonyola biki omwami ono byakola biki mami nangamba ojja omusendesenda ajje emusendasenda lumu n'agendayo mami n'amubuulira ebintu bingi nnyo bwe yadde ewaka nangamba tetujja kulokoka olunaku lwe namutwala mu kyaki nangamba enkera nangamba Benita salawo oba ova mu bulokole oba tusigala ffenna nemugamba nkubuulire omusajja nemugamba nze siva mu bulokole oba twawukana tukole ki twawukane kubanga eddogo liri lyagenda wala maama n'agendako naye kubasamize ne bamugamba omwana we agenda ggwe eddalu maama wakuzaala kyekyamutwala
obulamu buganye kati ne bamugamba nti omwami olwala oba bino ebizibu by'obulamu nga bwasente sizikola omwana w'abandi agudde ettalo nange mwennyini obulamu bwange buliwe ng'omuzadde n'agenda abuuze bakole bati obulamu bwange busobola okukola ki wakiri omwana w'abandi aterere ne bamugamba agule endiga anona ntwale olwonzi ate nyingidde mu kyaki endala eri tusenguse enzize lugoba ndi mu Tabernacle Worship Center mama ne bamugamba ngenda agwe eddalo ne mugamba nkubuulire nangamba nakuba esimu nangamba ngende ne mugamba nkubuulire kale kangwe eddalo naye siridda mu ssabunzi mpulira n'agamba yeye ne bamugamba omwana wo mu wiiki emu ajja kuba agudde eddalo bwe nawulira ekyo wamma ne neeyongera ogendanga ku kyaki naye ng'era sinyikidde sitagwa osindika omuliro gwo lumu ne bayita abayingira mu kwaya nenyingira kwaya kujuke nali nyimba mu Kereziya nenyingira mu kwaya kambulire wano mu kwaya wadde simanyi nnyo okusaba mzimu ginansanganga wano mu kwaya negitya mazima tandise okuyimba musumba affe musinze yali omusumba affe kuba kati navaayo yali mwami musinze atuyigiriza okuyimba agamba ojja kuyimba nyimbye olunaku lwe nasooka okuyimba kwaya waliwo kwaya bagiita ya Shalom Galaxy yajja ne bayimba ne batuwa obuzindaalo juke simbirako ku kazindaalo koka kakati ali atukulira fena tuwake naga mugenda back nga tabalenga nga balina ebyuma balina microphone nyingi kati ze kyenakola microphone yange nyingi jako nga saagala kuyimba bifu kubanga omwali yali atukulira yali mukambwe nnyo kati bo bayimba ne bayimba nze nga microphone eri off bwe twamala bayimba bubi abashalo mu bo bayimba bulungi naye ffe kwa ekyaki gye patushalira bo bayimba bubi kyala tukenda jja n'ayomba nagamba Benita gwo obise gwo ngamba manange microphone yange yino teriiko yayomba nnyo abantu nga balaba ngamba microphone yange yino bambi teriiko siyimbye ezo wedda nyimba teriiko lwakuba mbadde njitaddeko buteesi kati ne oli mami waffe nagamba ojja kuyimba eyo challenge nnungi njagadde nagamba olaba oyo tutandikanga okuyimba omuntu oba n'oswala mu bantu oba n'okulota oba ojja kuyimba then mbikomyawo kubanga yano okuba nze saayimba baddamu okubayita okuyimba saddayo nembeeraawo netuyiga okuyimba kati kwolo waliyo nti nangamba togenda omusajja nange nali njagala twakola nemugamba nja kgenda mpulira nemugamba nze nja kgenda kati bwe nagenda enkera tuba tuva mu overnight nagamba atwala ebintu byonna andekerako ngoye zokka nemugamba bintu ki byogenda otwala nangamba TV njitwala DVD njitwala woofer nzitwala ate bambikwaliko sente zange nemugamba tojja bitwala nze nina n'omwana kati ate obitwala wabirekera omwana olono nange ndi mukalukalu mu busungu obungi ndowooza emizimu yali yayita n'omuggo nga yaguteekaawo omuggo nga munene nga yaguteekaawo teyankubako naye ogwo omuggo yali yaguteeka mu nsonda kati kwolwo nemugamba ebintu ojja bitwala nangamba mbitwala obusungu ne bumukwata byonna n'abyasa TV n'agikuba wansi nga bagana nga sister nga alaba nani omulala yaliwo n'abikuba wansi n'abyasayasa n'atugoba ennyumba yagitusangamu wadde yali agitusasulira n'atufulumiza ebintu wabwe n'afulumya ekitanda n'agamba kyo kikuwadde n'omufaliso n'atusibira ebweru nenzirayo ku kyaki nenyumizaamu omusumba ne mami nembagamba banange bangobye nangamba ekyo nabadde nkyabye naye engeri gyotali mukulu nnyo mu mwoyo natidde okugamba nti bagenda kufulumya kuba yakwatana n'omuggo guli nagamba omuggo guno ogulaba nagamba bulijjo waliwo ekintu ekingamba nkukuba omutwe ogwo ngwasi kubanga osaba naye teyankuba okuzaako emabega katono omwami oyo tewamugambako nti munnange omwana w'abandi oli gwokoze ebikyamu lwaki tomutta n'agenda naye saamugamba kuba omwana oli yali obulalu bwe bwali bwe buti nga mwenna asobola abali ku mizigo asobola obbakolera emirimu bonna
olujja lwaffe twali tulukuuta nga balusipa pevers ng'asobola okukima amazzi n'ayoza kati amuwadde emmere ng'agamba ha Benita nze alinda bisa okudda emayuge eno nga mulya bulungi ebintu ebito kati ng'akola ebintu ebiri so fani kati bwe namugamba nga omwana abaani Aliet mulalu nejjukanza nali nzikiririza mu chachi pasita ngo oli yasooka kubanga ne bwe twatuuka ewaka omwana yamala n'atereera nasaba nenkola ki n'atereera okay gena mas muliro gwajoocha emizimu gwajoocha naye nga yali akasigalamu kamala ne kakomawo kuba oli omwana teyali mulokole ate nga mumutwala mu chachi olwo temusabe mugenda beera nga mumukusibye emiguwa emagulu mugasiba banne omwana aleka emizimu emeka kubanga newe twamutwalanga ku chachi era nga omwana tutabukako ne tuvaayo tuli lugoba kati batugobye nalina boutique kati nalina abawala ewaka abamu nembawulamu nembagamba mwe mugende musule mu boutique ekazinga kati nze waliwo mukyala mukwano gwange emanju nemusaba yali mulokole nemugamba nsaba kunsuzaayo ennaku 2 kuba yali abitegedde byonna ebiguddewo nansuzaayo ennaku 2 kati awo netweyiya netufuna we tudda ne muganda wo oli avudde Kenya muganda wange yali atembeera ye nga amangu ago yangamba ebyayesubirwawo yangamba gwe Benita nkubulire gwe otuze emabega bino ebyayesu bikola nga naye talaba nti emaali ya tata yonna yali eweddewo kuba mukwano oli muganda wange mba maama maama wange omuto yamuzaala nangamba gwe ebintu bino gwe ebyobulokole bino birwawo kuba ye mukwano gwange nnyo oyo omuwala kati nemugamba mbabuulire tufuna ennyumba ya mitwalo 7 eyo waggulu netudde eyo obulamu ne bukaluba anvuma nkubira amasimu nanvuma ojja kuzunga ojja kukola booti ate akomawanega nemugamba nkubulire nakumala nensalawo nentambula ne Yesu obwo obulokole bwaffe obwa bulijjo nembeerawo netusabanga ngwenzira kutabanako yaffe bwensaba ngandika obusibe botiki tekula mugenda nemugulawo olumu nemukola olumu nemutakola ebintu ebito olinabaana mwowino natandika nemitwalo 7 nenyingira owino tisanga omuvubuka nampengoyi enkeera nezitembeya enkeera nenkomawo olwo obuviiri bwagaana obwosente nezifa kati nentembeya enkeera nenkomawo wiiki yagenda okugwako nga mpezeza botiki namba ezadibanga nazirekanga waka nenkimimpya kati awo nangamba tojja kukola pozi nga siyenze nensabanga nenga botiki neganaawe kazinga nengamba kanjize nansana nenzire nansana bambi olwasooka nakola ddala emitwalo 4 olunaku lumu kuba nitondezo Caribbean skirt kwekyo ekikuba ekidde ekyebanda awo waliwo awo ku bulongo twenali nkolera nenkola botiki negejja najja lumu nantamirako najja nalaba naye okolera wano wagaana okuddira ddala ewaka nemugamba ate kati wawasa wangamba wawasa omuntu gwe mukwatagana naye kati nzo njagaza ki nangamba olina okudda nemugamba siri dansi botiki nevaamu saaloni nengula saaloni naye olunaku lwe nsaba ku chachi yaffe eri kati newambeerera wala awo otandise okuyigamuko ku lutalo sirumanyi okuba muliro gwo n'ogusindika n'ogwoca emisingi gy'omusajja egikunoonya n'ogyokya ate era tajjo nga sigyokya nnyo ndi mulokole ono nomo owakabalaza bwe batusabira ku chachi bwe tusabye ebyo mwezaayo ewaka sigenda buziba sisaba olwo nsula wa Kiso we wali ennyumba za layisi tusula eyo muganda wange yangamba tajja kgenda afunye bakwano be nitwawukana nekirala bwe twagendanga ku chachi eyo kutabana nga tuvaako nnyo emizimu naddala ye nga katuge yali muwala muyonjo nnyo kuye muwala muyonjo nnyo kati nga tugenda okudda nga yenna addugadde nangamba nze bino ebyokuddugala ebyokwefugira mu ttaka bwe sijja kuddayo era ye teyaddayo nane wakiri emizimu okumutambaala n'ekirala ekyamunyiza obutadda yalina buringi buno obwokubigere engalo ebigere byonna nga biriko ring
kwegamba bana bawala abadigize kati tugenda ku kyaki manyi abimujjako nanga mulwa chance jeke ebintu byange empeta zange namugamba banamwe muliko obusibe kati bino byonna bino mwekola bibaza muki mu buwonge nanyiga nabivaamu ze nenguma naye nga ekyangumyanga nga saagala kuddayo okusamira naye nga abantu abankwana nafunanga olwedde abankwanira naye nga abakukwana nabweru ogenda okuwunzika wataba musiraamu abamusamize babiri bya kika kimu nga bwataba musiraamu abamusamize 98 emmere y'omwoyo gwo tulina omuwanguzi waffe Benita emboozi n'enyuma tulokalire ate katusooke tukole ku ssente z'abakama baffe bo abakijja kuggwa Gospel Outreach Ministries bakutuusaako Pastor Lilian Nakaliowa ne Pastor Brian Lubega mu Worship Experience 2019 awo ku kisaawe Wankulukuku olunaku luno olw'omukaaga luno lwennyini bagamba nti toswa abasinza ab'enjawulo omuli Lilian yennyini ate ne Brian Lubega Jonathan Barbara Godfrey Kwezi ne Beth Sesanga batambulidde muto ogugamba nti Shikina Glory okusinziira mu kuva essuula eyana onyolwa 35 okuyingira kwa bwereere era nga n'emiryango giggulawo ku ssaawa 7 paka sawa 4 ezakawungezi okumanya ebisingawo kuba ku simu zino noti 3 noti 7 noti 2 noti 2 5 2 oba noti 7 noti 9 3 8 oba noti 7 noti 3 8 2 noti 3 Wenjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98 katonyeze 7 okuva ku bbalaza okutuusa olw'okutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98 katonyeze 7